أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ebyo byonna nga biwedde nga bwe tubirabye waggulu awo Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ebyaddirira nga yagamba Musa alayhi salam agende alondeyo abantu be yeesiga 7 abalungi ajje nabo babeere nga basinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atugamba nti wakhtara Musa qawmahu, Musa yalonda mu bantu be abalungi 70 rajulan, abasajja 7 be yalonda nga abalonda okusinziira ku bulungi bwabwe bwe baalina mu ddiini, limiqaatina bajje babeere nga batusisinkana. Falamma akhadhatuhum arrajfa, bwe baamala okubeera nga Allah ababolerezza n'olukankana lw'ensi, Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta oluboggola olw'eraddu olwabaviirako okubeera ng'ensi ekankana, nabo ne babeera nga bakankana, okukankana okwabaviirirako ddala okufa. Qaala Musa n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ay Allah wange, law shi'ta, singa obadde ng'oyagadde, ahlaktahum, wali wakubazikiriza min qablu, olubereberye nga tebannaba kujja wano, naye naddayo ntya eyazze n'abantu abalungi 7, nzirayo ntya ng'ambe abantu baabwe nti abantu be naleese Allah subhanahu wa ta'ala abazikiriza. Ensonga eyaviirako Allah okuzikiriza abantu abo, Musa alayhi salam bw'amala okubatuusa mu kifo we bagenda okubeera nga basinkanira Allah subhanahu wa ta'ala, Musa yatandika okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abasajja bano abaali abalongoofu abalungi 7 Musa be yajja nabo ne bamugamba Musa alayhi salam nti ffe ebikwatagana n'okwogera ne Allah nga muwuliziganya babiri nga situmulabako tetujja kubikkiriza, twagala tulabe Katonda live liiso ku liiso tulyoke tukkirize naffe bwe tuddayo tunyumize abantu baffe biki ebyabaddewo nga tulina obujulizi obwannamaddala, so si kubeera nga gweoyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala nga tomulabako nga naffe situmulaba, ebyo ffe situjja kubikkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyekyamunyiiza n'abeera ng'azikiriza abantu abo abaazikiriza Musa n'aga nti singa Allah kwali kwagala kwo wali badde obazikiriza nga situnnaba kujja mu kifo kino, naye abantu abo oluvannyuma lw'okufa nsanze obuzibu butya bwenzizaayo amawulire nze nzireyo nga bo mbalese eno nga bafudde. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Musa yagamba, qala rabbi law shi'ta, singa wabadde oyagadde, ahlaktahum min qablu wa iyaya, wali badde obazikiriza olubereberye nange kennyini, ne wali badde nga nange ontwaliddemu si musango. Atuhlikuna bima fa'ala as-sufahaa'u minna, osazeewo otuzikirize olw'ebyo abatategeera mu ffe bye babadde bakoze nga bikunyiizizza oba bye boogedde, kubanga Allah yali yanyiiga olw'abantu abayisa mu ngeri y'ekisiru nga Musa anoonya amateeka ne bateekawo akati ne bakasinza, ate n'abasiru ababadde mu bantu ba Musa baleese abasabye Musa okubeera nga baagala okulaba ku Allah live liiso ku liiso, so si kwogera na Musa nga tebamulaba. Ebyo byanyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Musa amugamba nti osazeewo okutuzikiriza olw'ebintu ebikoleddwa abantu abasiru mu ffe, in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha, mu butuufu tekiri okujjako kino kigezo kyo obuza nakyo oyo gw'oba oyagadde, watahdi man tasha, n'obeera ng'oluŋŋamya gw'oyagadde, anta waliyuna gwe mutaasa waffe, faghfir lana, tusonyiwe, warhamna, tusaasire, wa anta khairul ghafirin, gwe mulungi asinga abasonyiyi. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب بمن أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واكتب لنا وتوانديككو في هذه الدنيا مبرم بنسبنو حسنة إبرونجي وفي الآخرة نكون كملر تسابو تبيرينغا وتوانديسيكو كفون إبرونجي إنا هدنا إليك مزما فتوى من ينتود جولي
twenenyeza gy'oli bwe tuba twakusobezza Allah subhanahu wa ta'ala tuddiremu. Qala Allah n'agamba adhaabi ekibonerezo kyange usibu bihi nja kukituusaako man ashaaku oyo gwe nnaaba njagadde wa rahmati ate n'okusaasira kwange nga yejjana. Allah subhanahu wa ta'ala jajjuwa gwayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa rahmati wasa'ati kulla shay'in. Allah agamba nti okusaasira kwange kwabuna ku buli kintu kyonna. Buli kintu kyonna kyemulabako ne kyemutalabako kiriko okusaasira kwange. Fasaaktubuha lilladhina yattaqun. Nja kuwandiika nkakasa okusaasira kwange eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala be bajja okubeera mu kusaasira kwange nga bavudde ku bulamu bw'ensi kuno abatya Allah. Wa yu'tuuna zakata era abo ababeera mu bulamu bw'ensi buno nga batoola ne zaka. Walladhina hum bi ayatina yu'minun. Era abalabika abo amateeka gaffe bagakkiriza bulungi nnyo babeera ku buno obulamu bw'ensi. Abo benja okuwandiikako okubeera nti bajja kubeera nga bagenda mu kusaasira kwange ku lunaku lw'enkomerero. Wadde nga kuno ku nsi okusaasira kwange kwabuna ku buli kintu kyonna nsaasira abo abajeemu ne bafuna ekyokulya ne bafuna okweyagala ne bafuna ebyobugagga ate n'abo abatali bajeemu abawulize nabo baliko okusaasira kwange. Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi tasosola so nga ate ku lunaku lw'enkomerero agambye nti okusaasira kwe agenda kukakasa kwabo bokka abatya Allah ne babeera nga batoola ne zakka ne babeera nga ne amateeka ge bagakkiriza bulungi. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين أبوا abajja okubeera mu kusaasira kwa Allah ku lunaku lw'enkomerero yattabi'uuna arrasula annabiyya al ummi be babajja okugoberera nabbi oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yaleeta eri abantu atamanyi kuwandiika era atamanyi kusoma nga nakyo kyamagiro Allah subhanahu wa ta'ala kye yamuwa abo abaasoma abamanyi okuwandiika basooke bategeere nti atasoma yaleeta ebigambo ebiyitirivu ebisinga n'ebyo abamanyi okuwandiika n'abamanyi okusoma bibatasobola kubeera nga baleeta. Alladhi nabbi oyo yajiduunahu bamusanga abo abamugoberera abajja okufuna okusaasira kwa Allah bajja kumugoberera oyo gwe basanze maktuban indahum nga yawandiikibwa gye bali fi tawraati mu tawreeti ya Musa wal injili ne injili eya Isa abanabeera nga basangiddwawo nga bagoberezi ba tawraati ne babeera nga basangiddwawo nga bagoberezi ba injili nga basanzeewo nabbi Muhammadi n'abasangawo ne babeera nga bava mu bitabo biri ne babeera nga basiramuka ne bagoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ne Qur'an jazze nayo. Ya'muruhum bil ma'ruf abalagira empisa ennungi nabbi Muhammadi wa yanhaahum n'abaziiza anil munkari empisa embi wa yuhillu lahum at-tayyibat n'abeera nga abakkiriza okubeera nga abeeyagala n'ebyo ebirungi mu byokulya ne mu kwambala byonna ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith n'abeera nga abakkiriza okubeera nga beeyagala na buli kika kya birungi Allah subhanahu wa ta'ala wano bye yatuwa ku nsi kuno. Wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith agenda kubeera nga abaziizaako okubeera nga beesamba buli kintu kyonna ekibi gamba ng'okunywa omwenge gamba ng'empisa embi ng'obwenzi n'obubbi ngamba ng'okubeera nga tebalya nnyama ya mbizzi n'ebintu ebirala Allah subhanahu wa ta'ala bye yaziiza nga babyesamba n'abakkiriza okubeera nga bakozesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byokka ebirungi bye yatuwa. Wayadau anhum israhum era agenda kubeera nga abajjako obuzito bwabwe abeera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kubeera nga abajjako obuzito bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali abataddeko mu mateeka gaabwe. Wal aghlala n'ebikoligo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali abataddeko kubanga mu bitabo byabwe mu tawraati zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala olw'obujeemu bwabwe bwe balina obungi yajjanga abateekako amateeka amakalubo olw'obujeemu bwabwe obwo bwe baali nga balina n'ebyo bye baali bakkiriziddwa okubeera nga babikozesa ebya halaali nga babirya
ya ebimu yali abibajjeeko nga bwe twabiraba emabegeri mu aya ezaakulembera ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujja kwe agenda kubajjirawo byonna byonna ebibadde bibakaluubirira mu nzikiriza yaabwe eri eyo gye baasooka okubeeramu abeere ng'abaweewulira okusinziira ku nzikiriza eno gyali baleese allati kanat alaiha agakoligoogo Allah subhanahu wa ta'ala ge yali agabataddeko bwe banaba bakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kubajjako amateeka ago agaali amazibu Allah subhanahu wa ta'ala ge yali abawadde obwebujeemu bwabwe falladhina amanu bihi ababa banakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne babeera nga abasanzeewo yadde nga babadde balina ebitabo byabwe ebikadde nga Tawraati ne Injil nga babadde bakkiririza mu ebyo naye ne babeera nga basala eddiino ne bakkiririza mu Qur'aane ne babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala bamukkiriza ne Qur'aani bagikkiriza ne nabbi we ne babeera nga bamukkiriza wa azzaruhu ne babeera nga bamuyamba nga bamukwatiddeko ku mulimu gwa da'wa abeere nga agutambuza wa nasaruhu ne babeera nga beewaddeyo okumutaasa awo wonna okulaba nga eddiini egenda mu maaso wattaba'u nnuura ne bagoberera ekitangaala alladhi ekyo unzila ma'ahu ekissiddwa wamu naye nga nayo ye Qur'aani abanaabeera nga bakoze ekyo ulaika humul muflihun abo be bajja okwesiima mu buno obulamu bw'ensi ate ne ku lunaku lw'enkomerero. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل وقامبي يا أيها الناس وابانكم وابانتو إني مزمانزي رسول الله اندنبك والله إليكم جمهوري جميعا منا الذي له ملك السماوات والأرض وياينو بفزب بقرون سنغا بريشون نيشري مچري وانسيوي لا إله توالي أساني دكوبيرانغا سنزبا مبتوفوا كسنزبا إلا هو كجاكوي يحيي الله سبحانه وتعالى توبرم ويميت الله سبحانه وتعالى تجمبر مبين سنجي بسانجا بيبي ودكو فآمنوا بالله مكرز الله ورسوله مكرز مبكوي النبي الأمي النبي يا تمني كوانديك ودوك سما ngana cyo cyamagero kubanga ekyo yakikola Allah subhanahu wa ta'ala asobora okutegeeza abali babamanyi okuwandika n'okusoma ebyo nabbi yajja nabi atamanyi kuwandika n'okusoma nti byali byamagero kubanga yayogera ku buli kintu kyonna ekiri mu nsi muno ekyo ekiriwo olwaleero n'ekyo ekinajja nga Allah subhanahu wa ta'ala okumumma okuwandika n'okusoma kyali kyamagero kikulu nnyo ekikakasa obwa nabbi we allazi ayo nabbi oyo yu'min billahi yakiriza bulungi Allah subhanahu wa ta'ala wa kalimatihi yakiriza ebigambo bye wattabi'uhu mumugoberere la'allakum tahtadun munsobora okubeera abalungama. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى نمبانtu بالنبي موسى عليه السلام mwalimu ummatun okubina kw'abantu okunene yahduna bilhaqqi ogwali nga gulungama eri amazima ogwo gwali okubina kw'abantu gwalimu abantu bangi yahduna bilhaqqi nga balungamu eri amazima nga bagoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala wabihi ya'dilun era bwe babanga balamula ng'amazima ago ge balamuza ne babeera beesimbu nga balamulanga ekitabo kyabwe bwe kyali kigamba. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى قام أنتي وقطعناهم توابت ما تمام أبانت موسى نتبا كتلامو 12 أسباطا نتبجمو أبزكر 12 نبابيرانغ بفنيمو لبكا 12 umaman ne bafunamu gurupu z'ebika 12 okusinziiranga bwe baali omuwendo gwabwe bazzukulu ba Yaqubu alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala yabakutulamu ebika 12 wa awhayna ila Musa netutuma eri nabbi Musa obubaka bwaffe
idistasqahu qaumuhu mu kiseera abantu be ng'amaze okubasomosa ennyanja baatuuka okubeera nga beetaaga okunywa amazzi eyo gye baali balaze ne bamugamba nti Musa alayhi salaam tuwulira nga tulina obwetaavu bw'okubeera nga twagala amazzi ag'okunywa. ne tugamba Musa alayhi salaam an idrib bi'asaaka alhajar, kwata omuggo gwo Musa alayhi salaam ogenda ogukube ku jjinja. fambajasat minhu 12 aina, ejjinja eyo ne libeera nga lifubutukamu ensulo ezaali ziwerera ddala 12 ng'ebika byabwe bwe byali. kadi alima buli kyamanya bulungi nnyo kullu unasin, buli bantu bakika bamanya bulungi nnyo mashrabahum, ekifo kyabwe ekyensulo kye bagenda okubeera nga banywako oba nga wewali amazzi ge bagenda okukozesa mu kunywa n'ebirala. buli bantu bonna ab'ekika ebika 12 ebyali mu bantu ba Musa alayhi salaam, Allah subhanahu wa ta'ala bwe baamala okubeera nga alagidde Musa alayhi salaam okukuba omuggo ku jjinja ne guvaamu ensulo 12, buli kika kyategeera wawe kirina okubeera nga kisimba era nsulo ki gye kirina okubeera nga kikozesa mu ngeri y'amazzi ag'okunywa n'okubeera nga bagakozesa emirimu gyabwe emirala. ekiseera kyatuuka nga abantu abo bali mu kasana akayitirivu ne bagamba Musa alayhi salaamu nti embeera gye tulimu wano ey'omusana empitirivu tugenda kugikola tutya amazzi nga bamaze okugafuna. Allah subhanahu wa ta'ala okumanya yayagala abantu abo ng'amaze okubasomosa ennyanja, kumpi buli kye baasaba nga yabeera nga akibawa, era nabo ne kibaleetera okweyinula n'okujeemera amateeka ga Allah engeri gye yabaagala ennyo. ne batuuka okweyita abaana ba Allah ne bagamba nti nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, tuli baana ba Allah bennyini era tuli baagalwa bwe. ne batuuka n'okugamba nti ne bwe tulijeema omuliro tetugenda kumalayo bbanga ddene, Allah agenda tukwatira ekisaabeere nga atujjayo nga atubonerezaamu akabanga katono. baafuna ekyejo olw'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala alabika yabaagalanga nnyo ku buli kye baasabanga yabaanukulanga, n'oluvannyuma lw'okubeera nga basomosezza ennyanja ate n'azikiriza Firaawo oyo la'natullahi alayhi. bwe baalaajana ku bbugumu ne balaajana ku musana, Allah agamba atya wadallalna alayhim alghamama, twabaleetera ekire ne kibeera nga kibabikkiridde kibawa ekisiikirize. wa anzalna alayhim almanna wassalwa, ne tubasiza ebyokulya Allah subhanahu wa ta'ala bye yabasiza okuva mu ggulu nga mulimu ekyokulya ekiyitibwa almanna, oyinza okitwala nti kyekyalinga emmere, wassalwa nga ze ziringa enva kubanga yali nnyama ya binyonyi. Allah subhanahu wa ta'ala gye yabawa, abamanyi abamu bagamba ekigambo salwa kitegeeza kifaanaganako ng'omubisi gw'enjuki, baagusanganga ku bikoola ku makya nga gugudde nga bwolaba ssuulwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abaagadde nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abawa ebyokulya, n'abawa ekibasiikiriza omusana, n'abeera nga abawadde amazzi, n'abagamba kulumulye min tayyibaati ma razaqnaakum, ebirungi bye tubagabiridde. wama zalamuna, naye siffe tebaatulyazaama. wama zalamuna, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tebaatulyazaama nyaffe, walakin kanu anfusahum yadhlimun, mu butuufu bo baalinga balyazaamaanya myoyo gyabwe. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. ekiseera kye baamala mu ddungu, Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okugjawo Musa alayhi salaamu ng'amaze okumutwala afudde, ne Haruna alayhi salaamu ng'afudde, kubanga mu kiseera ky'eddungu baamalamu emyaka 40 nga babulubuutira omwo oluvannyuma lw'okujeema. Allah yabassa oluvannyuma lw'okujeema okugenda mu nsi gye yabasuubiza, nga bamaze okutyayo nti eriyo abantu bakirimaanyi tebajja kgenda kubatabaala kufiira bwereere. ne bagamba Musa, gwe genda olwane ne Katonda waffe, tuli wano tutudde. Allah n'ababonereza okubeera nga bajja kutaayaaya mu lusenyi olwo emyaka 40. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okugjawo Musa alayhi salaam, n'aleeta Yusha ibn Nun, omusajja oyo eyaddira Musa alayhi salaamu mu bigere. oluvannyuma n'abeera ng'akulembera ababani Israel okugenda okubeera nga bayingira ensi ensuubize ng'ebbanga lyabwe Allah lye yali abageredde ng'ekibonerezo ery'okutaayayiza mu ddungu nga liweddeko. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ebyaddirira
وإذ قيل لهم جكر وباقا بابانا بإسرائيل اسكنوا هذه القرية مجند مبيرين موانغالي مشبوكيشو ikibuga Palestine mukafo akaitibwa Ariha. Allah subhanahu wa ta'ala nabagamba mugende muwangalire mu kibuga ekyo. Wakulu minha haythu shi'tum, muberenga mwegazanyanga mulyanga munyo wonna mba mwagadde kasa muberanga kimukola kintu kirungi nibwe mbeera muyingira mu kibuga ekyo. Wakulu hittatun, mwogere ekigambo ekigamba nti ayi Allah tuddiremu, ayi Allah tusonyiwe, ayi Allah tusaasire. Ekigambo ekyo kye mba mwogera bwe munaabanga muyingira mu kibuga omwo, kubanga musaana okusaba okusaasirwa, kubanga olubereberye mwagaana okubeeranga mukiyingira. naye bwe mba muyingira ku luno mwogere edduwa eyo egamba nti ayi Allah twenenyeza gy'oli tusaasire. naye era olw'ekyejo kye baalina n'olw'okwemanya kwe baalina n'emputtu gye baalina, mu kifo ky'okwogera ekigambo hitta ekyalimu okulaga okwemenya n'okubasonyiwa, baayogera himta ekitegeeza eŋŋano, era nga baagala okufuulafuula ebigambo bya Allah mu ngeri y'okumumanyira. Allah n'abagamba wadkhulul baaba, era muyingirira mu mulyango bwe muba muyingira ogw'ekibuga, sujjadan nga mu ebyenyi byammwe mubiweseeko nga muli abantu abagonvu, naghfiru lakum khati'atikum, bwe munaabanga mukoze bwe mutyo nga mwogedde ekigambo kiri ekiraga okwemenya, ne mubeera nga ate muyingidde nga mulaze obuwulize n'okwemenya n'obugonvu n'okukoteka ku mitwe gyammwe, Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekyo kijja kubeera nga kitulaze nti muli abantu abagonvu, era kijja kubaviirako okubeera nga tubasonyiwa amazambi gammwe. Sanazidul muhsinin, era tujja kwongera ebirungi bingi nnyo eri abo abeeyisa obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala batunyumiza nga batugamba ti oluvannyuma lw'okubeera nga yabalagira okukoteka emitwe gyabwe bagende nga balaga obuwulize, bagenda batambuza bikugunyu byabwe nga bagenda bayingira mu kibuga ekyo, nga babalagira okubeera nga feesi zaabwe bazitwala bazikotese, era bakijeemera ne babeera nga batambula bagenda beekulula wansi nga batambulira ku bikugunyu byabwe, ng'ekyo kyonna kyali okulaga emputtu y'abantu abo. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الله قام أنت فبدل الذين ظلموا باتوا ساموا من كل جتوا بلغيرا أبا بجا زمان بامتيك منهم مبو قولا مشيغام جتوا بغام بيشا حطة نباتوا ساموا يشيغام حنطة يشاري شتيجيزنغانو. Songa Allah subhanahu wa ta'ala yali abalagidde kwogera kigambo ekiraga okwemenya n'okwetowaza gyali. Ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti mbutuufu ekigambo ekyabali az'amaanyi baakikyusa, ghayra alladhi qila lahum, ne boogeramu ekyo kye tukugambye ekyo ekitabagambibwa kye baayogera. Fa arsalna alayhim rijzan, mu kifo ky'okubasonyiwa nga bwe twali tubalaganyisizza, twasindika gye bali ekibonerezo kyaffe mina samaayi ekyava mu ggulu, bima kaanu yadhlimuun, olw'obuli az'amaanya gwe baalaga. Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaako ekibonerezo. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugamba ti abantu abamu mu bo baafuulibwa embizzi, abalala n'abafuula enkobe. Allah subhanahu wa ta'ala nga bamunyiizizza. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله سبحانه وتعالى قام واسألهم قالوا وابوزي عن القرية كبيكواتقنا نيشبوغا التي كانت حاضرة البحر يكيشاري شريوكم في النيانجا وشري قربانغا بانغا بالنيانجا يكيبوغيشو إذ يعيدون في السبت مكسر وبانو بغاني روكفبور نكروا مكاغور وابغاني بوا نكروا مكاغور والرواكو مراكسينزاكو الله نبابيرانغا barulum bagana ne babeeranga basukka ensalo ya Allah ne bagendanga baruvubako. Allah agamba nti izatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an, mu butuufu Allah yabagezesanga ku lunaku olw'okuwummula kwabwe. Allah subhanahu wa ta'ala le yabagaana okukolerako ebyennyanja byabeeranga nga bijja kungulu okwo nga byeyanikawo kungulu nga nabyo biringa ebimanyi nti tebijja kubeera ku lunaku olwo nga bikwatibwa
naye nga kyali kigezo kya Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu abo naye era abantu abo baamenya etteeka eryo ery'okugamba